City's number plates can even hear the stop there. Babiri na babyambala Shoti buwangu bilanga bwa second zi 10 nendo so mzumulo mkono gumu mzumulo so mzumulo sina kuko manyanya mzumulo tasobola nawo no anadawo ene msekere jamu kwata tena anabikira sina chance kwa kola sina chi kama lazima ajitegure wewe wenyine ajitegure Wetura yo. Egoni zomo zisibye. Tore kulini. Report genda bayingira mu maka g'abantu mu ekiro bajja mu ente n'amala ne bazisalira ku ttale. Olumu nali Nairobi eyo nga nile mulwadde gwengenzo okutwalayo bamuyita Batalinga Fred so ne reference ye naye wano njirina ne babba ente ze era naye ne bazisala ne waliwo ne ente z'omusajja omuleranwa wafa omusirikale nazo ne bazisala kati waliwo omwana gwe nasindika yankubira n'angamba ente teziriimu nezityankala nyege n'agamba naye n'asanga emmotoka ya boxboard eri ku namba UBL 311 X nga boxboard yena atategeera nti osanga yeyemu kuzibba ente n'alowooza kati okuva olwo ntandika okufollowinga kati nenfuna bakwano bange abakola mu meat park abakola mu lufula ez'enjawulo ne banga naye abantu abo bateeke mu nnyama eyo babamanyiiko etutandika okunoonyereza nagezaako okukubira buli muntu yenna obuvunaanyizibwa omukulu gwe mumanyi ne tutandika okunoonyereza mpaka lwetubaguddeko olunaku lwolwaleero era tubasanze n'ekizibiti ng'ennyama mweri mu mmotoka tubakwadde wano ku poliisi wennyini amaaso ga poliisi wano ng'emmotoka eva Lusere bwate gye babba eggwanga lyonna bwe babba olwaleero emubende ngenkya luli babba emitiyana bwe babba emitiyana nga babba kiruhuula babba ekiruhuula nga bamasaka nga bagenda ekabula maido bwe bati bagenda babeera babuzaabuza ne kati tubanoonyereza paka lwe tubakutte era ennyama weeri awo mukuteyo bameka tukutte abantu babadde mu 3 mu mmoroka nga balina n'ebiso n'ennyama mweri ennyama werujja kugenda ogirabeko abantu bebamu abo n'emmotoka ndala emmotoka badde bagenda bazikyusakyusa gyekibadde kyatulemesa lino ebbanga lino okuva kuwala okubanoonya mabucha tebalina mabucha gali awo gankalakkalira balina we bakolera bagamba saidi webulenga awo ebitundu eyo gye bakolera gye bazitwala ente basalamu busazi ebyenda ne bayiwaawo buli kimu ne bateekaawo ne bajjako ennyama yokka n'amaliba oluusi olumu bagatwalirako simenji bagabaagirako kati gye mutuuseyo muzuddeyo
gye tugenze Bulenga nze situsobodde kutuuka Bulenga gye wabadde ku poliisi naye nkomye mu kkubo situuse ate ne basirikale bebagenze maze ebbanga lya kati ndowooza mwezi ng'egumu n'ekitundu ebiri ate twava mabega eri nga tunoonyereza naye nga tetusobola kutegeera tusobola kumanya nyama bagitwalira naye kyakakose kati kunkonsitingako ng'obaliddemu n'ente miliyoni 4 miliyoni 4 ya okusinziira ku nte ze batwala nesente zinakoza tambula wano okuteekako abanoonyereza okuteekako abakuyambako kimazeeko obukadde ngaago gavumenti etuyambeko President Museveni ennaku zino yabyogera ku babbi naye baali bamubbyeko ne President babbayo ate nga omutuuze waffe wali eggomba kati obuyambi bwe twetaaga waliwo abantu poliisi olumu eyinza okubakwata ne bakuba essimu abalala ne bajja kubakubira amasimu nti abo mubaleke bage batambule bagende kati twagala obuyambi ovira ddala mu mikono gy'abobuyinza abasembere ddala agezaako okutuukira abantu ab'enjawulo manyi ku luno bayinza obutakiddamu yes kirala poliisi ya wano Mpigi etuyambye nnyo naddala DPC wawano bayita kuzaala atuyambye nnyo okulanga tukwata ababbi bano so poliisi ebadde nnungi etuyambye bulungi okukwata abantu yes abaami 3 ku luguudo lw'e Kampala Masaka mu Mpigi Town Council luvannyuma lw'okusalawo emmotoka ekika kya Kanta UBM 167N ngeno bano bateeberezebwa okuba babadde beetisse ennyama ewera 1,200 kilograms 1,200 mu kante eno mu box body twabakutte luvannyuma lw'okubasalako ku luguudo olwo we twababuuzizza babadde tebalina biwandiiko ebiraga nti ennyama bagirina mu butuufu watwagenze mu maaso babuuza ne bagamba nti ennyama bagijje Rushere mu Kiruhura district ate ne bagamba si bosi waabwe ono mutuuze wa Bulenga mu Wakiso nti yeyagibawadde naye ne batuwa amawulire nti eyo ennyama bagibba so wenjogerera saawa zino bali wano Mpigi police station mu kaduukulu kaffe nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso tuli in touch na police y'e Kiruhura okulaba nti banoonyereza ababuliddwako ente zaabwe ffe nga poliisi mu region eno obubbi bw'ente bubadde bugenda nnyo mu maaso kyova olaba tutaddewo kunoonyereza ate ne operation kulaba nti obubbi buno bukoma ffe nga poliisi mu region y'e Katonga ne poliisi yonna tusitukiddemu tugenda kufaafagana n'abo bonna ababbi b'ente mu region eno ntandike